Amakampuni agasinga mu ggwanga gasalako abakozi olukiro kya COVID-19 nga kino kyatwaliramu n'abayizi ba yunivasite bagendangayo okussa mu nkola ebayize kiyite internship. Enkola ya internship bwe kumu ku misomo egikola obubonero eri omuyizi era nga bw'atagituukiriza tafuna bubonero bumwongerayo. Kino ekiviiddeko abayizi okuva ku yunivasite y'Endejje kutabira e Kampala okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo gye bassaamu ensimbi entonotono nga gibayamba okuyiga nga benogera ne ku nnusu. Christine Abano Bamayanja omukubatwala enteekateeka za internship alambuludde ku nteekateeka eno abayizi gye batandiseewo. Ensonga eyatuleetera okutandika projects zino yava ku kirwadde kya COVID-19. Kaakati projects zino abaana baffe aba Faculty of Business mu Ndejje University bakola projects nga beegasse wamu namba eri wakati wa 5 ne 10 beegatta wamu nga balina amasomo ag'enjawulo ge baleeta awamu okugatta amagezi bakole projects ezikwatibwako. Ategeeza nti bano bakozesa ebintu ebibeetoolodde ebiteetagisa nsimbi nnyingi. Kalifowa Steven ne banne bo basalawo okutandika ekibiina ekikozesa dduyiro nga kino bakitambuza amakampuni ag'enjawulo agatalina nkola eno. Nti tujja kutuula nga gurupu tulowooze ku idea gye tuyinza okujja nayo nga tusoose ntunulira community yaffe nti mu community mulimu kizibu ki. For example, kamwa kwogera nze twatula wansi ne ba members bannange ne tulaba nti mu Ndejje nga muno tulina mu lecturers abanene. Matende Francis nga muyizi agamba nti kino kibayambe okukyusa endowooza z'abayizi. Abayizi abasinga balowooza nti no waba avudde mu ssomero aba alina kugenda kufuna mulimu mu gavumenti ekitali kituufu. Ebiseera ebisinga abayizi batunulayo empapula zaabwe okusinga kye bafuna. Olwaliro kye tukoze tu designize guild canteen era nga enyumye bitagambika ffe tuyize ebintu eby'emikono nga singa tubadde walala twali badde tulowooza nti byali badde bawa ku NASA ate munaye nga byangu bikolebwa. Mu bano mulimu n'abakola kalifuuwa nga banyidde bakikola. Tufunyeemu engeri y'okutandika bizinensi tutegedde the importance of branding cause omuntu asobola okutwala eno idea n'agikopa. Ndi Sharif Sebunya ku Bukedde TV.